abadde alwanyisa obubbi era njagala okubategeeza kankiddemu wano bwe nali mu kkomera ne ŋŋamba nti Katonda yandinsaaside n'enfuluma ekkomera Kato Lubwama ne bamujjanjabirako mu ddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital kubanga eddwaliro eryo we lyatuuka omuntu yagendanga mu Amerika ne bamugamba genda e Uganda gyolese eddwaliro erya Kawempe North Hospital genda we UK ne bamugamba genda e Uganda gyolese eddwaliro naye kibi nnyo Kato yafudde simujjanjabye naye kangenda okusembyayo lwaki tulina okulwana tulabe nga gavumenti ekyuka abazungu bajja ne bayiya ekyuma ekikwata ababbi ne bakitwala mu Amerika mu ssaawa 2 kyakwata omubbi omu ne bakitwala e Rwanda mu ssaawa 3 kyakwata ababbi 2 ne bakitwala e Kenya mu ssaawa 1 kyakwata omubbi omu bwe bakireeta e Uganda ekyuma kyennyini kye baatwala n'olwekyo tulina okulwanyisa obubbi obuli mu ggwanga lyaffe Uganda. Kato Lubwama obadde olwanirira obwenkanya wummula birembe muganda wange Ssaabasajja Kabaka wangaali wegamba ki ekyuma kye babba Alani Ssewanyana people power NUP everywhere. So President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu omulodi w'ekibuga Kampala Elias Lukwago Ssaalongo omuzira waffe nze ne Ssegirinya baminisita mwenna abali wano honorable member parliament mikwano gyaffe mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala abakungubazi mwenna abali wano okujja okungubagira honorable Kato Lubwama mwebale nnyo mwebalire ddala mwekubireko mu ngalo nkubye akaama wano honorable Nsereko ne mugamba honorable Kato Lubwama gwe tumanyi singa yategeera kyali kino kye mumulaze olwaleero Uganda yali badde ndala nnyo kubanga mulaze Kato Lubwama nti abadde musajja w'amaanyi muve mbyolwali. Kato Lubwama otulekedde ebbanja ey'amaanyi tetumanyi kye tusobola kukolera abantu basobola okutwagala nga Kato Lubwama bwe bakwagadde. Buli wanzikiriza ali wano Mama Fina mulabyeko n'enzikiriza zonna ez'enjawulo n'abakatuliki weetuli temweraliikirira. Buli wa kibiina kya byabufuzi waali wano ab'ekibiina ekya DP ate n'abalala bonna naffe mwe tuva ekya-NUP kyonna weetuli n'ekirala kye sitajja kwogera olw'obudde obutono. Abakulembeze bonna abazannya emizannyo abayimbi buli omu mwebale nnyo mwebalire ddala. Twali mu nkomyo bino Ssegirinya kambyogere twali mu nkomyo eyo gye twaliranga akawunga okumala emyaka 2 omanyi baatukwatamu amatayi mubadde mukimanyi abasajja baatujimba ne tukaawa twawange entulege ne honorable Kato Lubwama we yali nga ate akyalina mulwadde ettake era yatusindikira akawunga ka liiso mezi flower ng'ayita mu honorable Kasirante Moses bane mukubireko mu ngalo. Omuntu abeera mu buzibu ate n'amanya nti waliwo ali mu buzibu obulala naye n'amuyamba oyo abeera muntu wanjawulo. Bwe twali mu palamenti ne Kato Lubwama ng'omutuukirira mu kantiini n'omugamba omanyi mwe mwatuleeta mu bintu bino naye mpulira ensawo eyebyeyebye ng'agamba nange sirina bulungi ssente naye kantomere Sise ono mugambe ekizibu kyaffe. Ng'atuuke wa honorable Sise Namuju n'amugamba gwe sekompe emitwalo 30 mutudde ku ssente nnyingi muddye ssente zaffe ez'eggwanga zonna mwe muzirina mu kasawo ako mutuwe ssente ate nga kyali kituufu mwe mulina ssente zaffe basise ssente zaffe mwe muzirina. Era yakwatangako emitwalo 2 n'agimuwa Kato bambi musajja wattu n'alyako emitwalo 5 nze yalusiiza ekibalo n'ampako 15 Omukama Katonda Kato akuwumuze mirembe otulekedde ebbanja ery'okulaga abantu kitulina okwagalwa. Tulina kukola ki okwagalwa? Ekyo ekibuuzo kyendese mu ddiiro anaakituddamu y'anaamanya. Mwebale nnyo mwebale ddala Ssaabasajja Kabaka awangaale.